naye nzo omwana yesimye yafuna omuzungu yafuna omwana muwala baby girl muzungu ajja muzalira abazukulu abakyotala Onita nnono oli akabira sente ze babba ali muzukulu mukyotala ali kati bwe yali agendayo ani yamutuma naye banna yagamba kaani nti nongezeeyo ate engeri gyayogeramu eraga tannayiga kubanga abiteeka ndono ngeri gyamwogerako n'ateekako ne simayiro yaga nti nno akyamwagala ate era ne wafuna omunnayuganda aba agenda kuddayo kati beba single mother beba bavumaganya ba single mother abantu abatayigira mu nsobi zaabo. Yes, kubanga kati wabakyalira kino ekirowoozo ekigamba abasajja abazungu bakugulira omulyango gw'emmotoka sajja abazungu takuleka mabega kitegeezera bw'afuna omuzungu agenda bimukola era munaye mulekera omwana oba afuna omunnayuganda amwagale ate amala addeyo omuzungu we asigale ng'akyanoonya omuzungu oyo mwana akyalina okumanya kyekino nze amagezi gensobola omuwa waliwo basinga maaza abalala abali mu Uganda muneeno nga obwana mulekedde obwo buna ate nga munnayuganda munne yabikoze omwana alina n'omugwa yagwakabya mwana omu ate nga muzungu kirina n'ebiviira ebirungi onaluma nti oli akabira omwana omulungi bwati awulira nti omwana mufuki kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events gyebaleko gyonna gyewakatuusaako engalo olunaku olwaleero wonna wootulabidde obudde mwotulabidde mwebale nnyo okuba nga mukyali naffe. Thank you for choosing us. Mwebale kulikinga kusubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala abali mwonna mawanga gye muli amanya gange nze numbers run ahead tebampita naye nga yenze they are my names. Mwebale nnyo kutwagala. Thank you for the reviews. Mbiraba nenkyusa bwe muba mwogedde amazima kati abakisussa lekera olwaleero nne Madam Fiona twakoma wali ku nsonga z'abasingle mom leero akomewo n'ensonga endala ng'ayagala tangaza bino tabyogera mu bubi tabyogera kunyiiza muntu yenna but we are talking ayogera ku bino ebintu so that omuntu ajjamu ekyokuyiga mukyuseemu ne kuneeyisa yammwe ne ku bye mukola if there are some blunders you've been doing nga bikuletera obeera mu kifo ky'olimu so that you can try and find a way of changing. So Madam Fiona weyanjula eri abantu though I've said your name. Amanya nze Fiona batamweza Fiona andi muzadde niyanze okuba nga ndi ku Brown Event nate naffe tusanyiza nga okomyewo okoleko naffe as usual. Kati Madam Fiona walabya ku nsonga zigenda maaso ku social media fena tubeewo okwo yes naye waliwo ensonga ekute wansi ne waggulu ng'ovudde ku ya Haji ne Hajat omukyala yagenda ku website dating sites nga bw'ozimanyi n'afunayo omuzungu we n'amufera ze yamufera n'amuzaalamu n'omwana ali eyo gaakaaba gaakomba gwe mukulabako omuntu gwe batuuka n'okubba miliyoni 10 ziri 12 11 miliyoni 11 golooza 12 olowooza yali bali position ejja ate ng'asaba buyambi obutali nti bwa magezi wabula bwa ssente neyanza nnyo omukisa ogwo kati ku nsonga eyo sijja kunenya musajja ku luno era abakyala banasonyiwa ku luno ngenda nenya nnyo omukyala oyo omukyala yagenda ku dating site anoonya mu Germany gwe yafuna bwe nawulidde agamba namufera miliyoni 12 naye miliyoni 12 sente nga nyingi kitegeeza teyali namwavu yali si mwavu yali alina sente yali alina akasente kakamumala kubanga alina we yatuuse n'agamba mbu abazungu baba ne laavu tasobola kuleka mabega nga mutambula beera akutte ku mukono okitegeera mbu naye abaddugavu akuleka n'omusanga ku saazi kitegeeza yali anoonya laavu
gye yafuna era n'afuna ekibala ky'omwana. Eso kyesobola okunenyamu omuwala oyo kyekino kwe kubanga yayagala omusajja n'atuuka okumweyambulira bazaale n'omwana nga tamanyi famire ya musajja ate nga n'oyo musajja tamumanyi nnyo. Oba kyeyandisoose okukola kwe kusooka okumubeera diipu ne bwe yandimufeze gye miliyoni 12 naye nga tamulekedde mwana. Okitegeera? Naye kati ye yalaga laavu gye yafuna gye yali anoonya laavu ye n'agifuna ne bamulekera omwana kati agamba bw'anoonya buyambi bwaki. Yakulembeza emotions. Talina emotions z'akulembeza. Yakulembeza emotions, yakulembeza magezi. Kubanga toyinza salawo okuzaala mwana mu muntu gw'otamanyi yadde waabwe yadde muganda we n'omuzungu. Nga sina waakuno okimanyi. Tojja otambula bw'oti lumu ensi nfunda omusanga ekyengera nga wamu. Olaba bannayuganda be bakitutuusaako. Ng'omanyi nti kale oyo esobola ofunda. Ng'osaana ogenda ku media n'oteekayo ekifaananyi kye n'erinnya lye ne bamunoonya n'alabika oba n'akulaba. Naye kati oyo ayinza okuba nga talaba SB4 media. Ayinza n'okuba nga tabiwulira nabbiwulira nga neebanene we babiraba nze saalabyeko na kifaananyi ky'oyo omusajja. Bakibisse. Babise kyaki? I don't know. Oba talina na kifaananyi kye. Nange nawuzizza. Naye nze oyo omuwala yeesiimye. Yafuna omuzungu. Yafuna omwana muwala. Baby girl muzungu ajja muzalira abazuukulu abakyotala. Onira nnono oli akabira sente ze babba ali muzzukulu mukyotala. Ale kati bwe yali agendayo ani yamutuma? Naye banna. Yagamba kaani nti nongezeeyo. Ate engeri gy'ayogeramu. Eraga tannayiga. Kubanga abiteeka nno ngeri gy'amwogerako n'ateekako ne simayiro. Yaga nti nno akyamwagala. Ate era ne waafuna omunnayuganda aba agenda kuddayo. Kati be basingo maatha be bavumaganya basingo maatha. Abantu abatayigira mu nsobi zaabo. Yes. Kubanga kati bw'aba kyalina kino ekirowoozo ekigamba abasajja abazungu bakugulira omulyango gw'emmotoka, sajja abazungu takuleka mabega, kitegeezera bw'afuna omuzungu agenda bimukola era munaye mulekera omwana. Oba afuna omunnayuganda amwagale ate amala addeyo ewa omuzungu we asigale ng'akyanoonya omuzungu oyo. Naye kati bw'olowooza omukyalo ono ye gwe omutunuuliramu bw'oti ne ku byayogera alaga nti nsaba buyambi bwa ssente anoonya musajja oyo yennyini taata w'omwana. Olaba muli what is making her feel anoonya like sympathy. Anoonya sympathy. Ayagala tumusaasire. Ate n'ekirala ayagala n'olugaayi. Anti yeetaaga obusaasizi. Noyo anti yetamanyi nti teetaaga. Tonze siraba obusaasizi gwe kitegeeza toli mwavu nti bwavu bwe bwakusindikiza otuukamu eyo ndevu ey'okwanguya yanguya ebitukuzaala kibiki. Ate kati olaba nahiya. Oyo muwala obanga. Manyi bakyama manyi abawala obaba sina muwala. Kale oyo omukazi. Mukyala. Oyo mukyala. Yes. Nga bwe namulabye. Si mwana muto nti ali 18. Oba muwala muto ali mu 30s. Mukulu. Ekisooka. Ekyokubiri agambye yakubako ekyeyo. Yatugamba yakubako ekyeyo. Tukidde wagamba luli. Munabasiru bakola batya? Bakaddiwa. Yakubako ekyeyo. N'afuna ssente. Kati mmere 12 bazibba n'akalira n'akala tasigaza muwadde n'ekikumi. Linda ko ssente zaali za kyeyo. Yagamba yakuba ekyeyo bazaali za kyeyo bazaali. Kati omuzungu teyamuwadde n'ekikumi. Ate kati banange oyo omwala. Omusiru omugezi yalya. Oyo omwala kyalina okumanya kyekino. Nze amagezi gensobola omuwa. Waliwo basingo maatha abalala abali mu Uganda muneeno nga obwana mulekedde obwo buna ate nga munnayuganda munne yabikoze. Omwana alina n'omugwa yagwakabya. Mwana omu ate nga muzungu kirina n'ebiviiri ebirungi. Aluma nti oli akabira omwana omulungi bw'ati awulira nti omwana amufukidde badeni. But anyway, I think for her as a person, anoonya ayagala gaaya amulabe mu mawulire kuba namulabyeko ayogera n'egumu mu Japan oba Germany. Si babadde luzungu.
ng'amuyita kambe daddy ndowooza ayagala omusajja amulabe. They make a family or the girl to get to know the father. Kubanga ero omwana yayagala omanya taata we. Nze mukulaba kwenga tuvudde mu byogamba nti anoonya taata ekambo kiira. Kati omwana ayitaaga omanya taata we. Taata bw'ali bataze. Ana amanya nagezaako n'ekigaana. Ani yagezaako? Omukyala. Ajjaga mu mwana yagezaako n'ebigaana. Yagezaako n'onya daddy we n'ebigaana. Naye kati waliwo ebitemuze byesitana bategeera bulungi. Oba nze akitegeera obulala. Omusajja bakujukiza batya olabirira omwana wo. Bakujukiza batya okunoonya gwe ng'omwana akumanyi. There are coincidences where a man didn't know that. Didn't know what? Yamugamba. Omukazi agamba yamugamba nti ali lubuto. Era yagenda kati nno kyali kwe waliwo n'omulago balaga ku mawulire he's a Chinese muvubuka mutakola ne P7 I think yagimaze ali eyo mu Northern Uganda the father left kyaleka emabega kakuufu naye kikulaga nti omwana ayagala ddi yagala omumanya naye mama we yatuuka n'akola ki n'abivaako. I don't remember the boy's name. Kati kambuuse naye mama waafubyo alabiridde omwana we mu mbeera yonna embi tavuddeyo mu mawulire. Ne mukuvaayo wanene okulaba omwana oyo sigamba nti baali bamulaga nti oba anoonya taata we baali balaga how smart he is at school. Okitegeera mugezi wadde tafaanana n'abaana beeri balala nti ye omulaba nti mukyalina mweru n'enviiri and he's smart asigala mixing up n'abaana abalala. He's a leader in school despite the fact that what the body are missing at daddy's love. Ate ekintu kye mulina okukola kye kino basinga omaaza bonna omwana ajja kumisinga daddy's love tetugaanye naye katogenda jijjawa bw'aba nga daddy ye kennyini kazaala mwana takirowoozezza n'asalawo n'agenda gulwaki okiteekamu nnyo amaanyi mulwokuba omwana wo mugambe tata yagenda yatulekawo period siina gyakumujja kati omujjewo wette olw'okuba onoonya tata w'omwana atategeera nyabo no yes olaba kati kankubuulire omusajja bw'aba asazeewo n'akwata ekkubo n'agenda n'alekunze weewaawo sisobola kudduka nga noonya musajja mbw abaana bamunoonya never kasabbe nze sisobola bw'oba okutta ekkubo n'ogenda gy'ogenze obeera omanyi wazaala nonso lwaki mankunoonya kuki gwe tomanyi tolina omwana era this habit oyogamba mugenda ku poliisi mbukusiba musajja talabirira mwana tamanyi nti talina kikola obeera weeswaza noono omwana yennyini bakuyita kubeera kweweebuula omwana muto kyalina okitegeera gwe bireko omwana bw'alikula alikitegeera ate annange nahira nabaddeeyo ne mbaako kyendowooza ne ŋŋamba kino kirina okwogerwako obagamba bw'omwana alina maama I'm down to struggle omwana amanye taata we taata ali eri ali mu bibye nze strugglinge kunoonya fees kunoonya rent n'omwana ate kati manange nsiga n'okunoonya omuntu omukulu mbu mwana amumanye kati batera ogamba mbu maama bateekamu abaana emitima emibi bewulira kaakati mukwano kino kankigambe bwemba nze akola buli kimu nga taata ate tonsuubira kule nti kugiwa taata ataliiwo bannange era nze agenda ojjeewa sijja kukeera ku makyangula erikwamisi z'essomero nkole buli kimu omwana agende ku ssomero oba abaana bagende ku ssomero ate male ŋŋambe taata yakoze kuki taata you people oba tolina kyokoze kikkirize sirina kyenkoze kati mwagala abaana tubagambe nti no kati njagala batubuulire abasajja mwagala tubawaane mu ngeri ki bano abaana kale temwagala tubakyaye baana temulabirira baana temwagala tubakyaye baana kati tubagaze mu ngeri ki nga sigamba nti nze ganye okuwayo omwana wo siganye kuwa buyambi sikuganye kulaba mwana wo sikuganye wadde n'akatono ate nekira togezezzaako kubanga katola bano abaana bakula balaba tojja kukwata kubo even nze ne mba ndi mubi
ogezezza kunze biganye naye abajjajja baneeno bawuliriza gende wajjajja omugambe njagala kula omwana wange ne mwana wa mwange munyambe mulabeko ndese ebintu by'abaana bange tanzikiriza bano bajjajja bajja kumakinga sure nti oyo taata akola ki alaba omwana we n'omwana ajja kumanya nti mama badde yagaana naye gwe tolina kyokoze wabajjajja togenze kuloopa yewange tozze ku ssomero tolwanye ne mu mateeka togenzeeyo nti nakuma abaana bo okitegeera oyagala nkwe credit ngambe nti no taata webale kulabirira abaana tebijja kukola nedda tebijja so nga tuzeeyo ku nsonga y'omukyala gwe olwetingamu yeyeretera nti ng'atunda ekibanja kyange nga nsingayo ng'owa bebi akole business ankubulidde kino olibikulako mu archives n'okijjukira oliwulira nti nawadde omusajja ssente ate mbeerayo tobanya nange muyinza okutagenda mu mawulire anti kiriwo ekiti waliwo okuwa omuntu ng'aza omuwadde tezikuluma nga you are to that level naye tezaamuluma lwakuba ekyamuluma ekimuluma si ssente kati ye ayinza oba kiza that level miliyoni 12 si kyamaanyi kati nange wano wendi nina mwezi tannuma zinsobola owa omuntu meka entonotono meka zogere atigenda zoge 15 tezinnuma ziwa omusajja kale tujja kwogera ku 15 sagala sigenda kwogera zange naye nga si 15 mama goyina nnyingi nze 5 tezinnuma omuntu waze kuwulira otya akati nze sente zitasobola kunnuma neziba miliyoni 8 newa bukadde tezitasobola kunnuma nze omusajja alabirira omwana afa ku famire ye sente zonna zensobola niba batalabirira bange naye nga nkimanyi oba nga mumanyi nti he's committed ku famire ye nomanyi kyakayinza nabayowolera family ye ne waba teyeewola naye nga nyina obusobozi obusobola muwa kati naye natalabirira I can give you my money once I'm at that level ate rezitannuma naye wano wendi oba ne wendi bebiseera ebyo bwosimbukire mu miliyoni 5 ogesinaba nakola onzindikirize ngende ne mu banka nga nze ekirowoozo sina kifuna my dear no kati tebigenda kola unless ngamba nti ndi ku level yakuba nti I can save my 10M or beyond per day, not per day. It can be per month. Let me not speak unrealistic things. Omusajja alabirira omwana ninaye obuzibu wano naye ndabika mbula miliyoni 5 I can give that money nga nkimanyi nti my husband is committed musajja mulungi nze kino kyogera ku media kimanyi oba olyawo alikiraba oba ajja kiraba kino nkyogera teyeemanyi naye basimwogedde linnya oba ndyogere oyo ye amanja like nja musasula oba cash ate cash niwe eriba motoka ndigimuwa oyo ye oba nga waliwo omuntu kale akuwola ebbanja ng'akuwola oba kale ng'akola kyakola nga takuwola naye nga gwe mu mutima gwe owulira akuwola nga you know what they are doing is not easy si buli omuntu asobola okkikolera kati oyo omusajja manja such men bubaweeka oba tewejjusa committed men naye kati ozze mwezi gusooka mwaka gumu myaka 2 onkwana newejjira 10 nga tobadde musajja alina magezi toyiiya toli mukala oliawo oli kalimukamu ye mulimu abasajja abasiru nahiya mulimu abasajja abasiru boge mazima akubidde eddala ku mutwe kyebali nga bagamba nti wali abakazi abasiru ate no beefula mbuno abakazi abasiru ate abasajja omusajja nga yafuwa nalabye omuntu abadde agamba mbu abasajja basiru onalabye omugaye yagambye mbu abakazi basiru bwera nkiddamu abakazi basiru kyokka alina maama we mbu okumanya abasiru mubabeera abasomesa kati kambabulire basajja mwesinga ye tetubasomesa tubasomesa naye lwakuba temuwulira kubanga mulinamu kino mbu timuli basajja kati twabaleekera mu busiru bwe si bonna mulimu omusajja awuliriza n'abakazi si bonna nti basiru mulimu abawuliriza mulimu abantu nga naawe kenyini akyogedde nti abakazi muli basiru omuntu yawe tolabanga naye byayogera byakisiru kitegeeza musiru ate kati oyo muwa obudde kusunga obujeewa ati nabawo abantu abatalina babwe tutasaana wana budde bwaffe omuntu abaye nagamba mukazi musiru
musiru. Yes, mulimu abakazi abasiru. N'abasajja mulimu n'abasajja mwe bali ate kamba abuulire teri muntu musiru just buba butategeeragana tebuba busiru azisaaji newe mba sikanyiza naawe kati oyo omukyalo oyo yagenda n'abikula amagulu n'azaala muntu gw'atamanyi yadde iwaabwe n'azaala muntu gw'alabidde ku website ago magezi nze kati kankubule naye oyo naye busiru bwe bigere bye byamutunga nze n'aba nze Fiona nengenda ne ku date site nefuna omusajja si bonna bali ku date site baliyo babona ne wavaamu omwana kyenkola kiri kimu manya bumanya ku side ya mama wange ne taata wange mirembe na mirembe tebalifuna mwana muzungu nkwata omwana wange ne mulabirira ne ntambula naye wona wendaga ntuka ne mufula kya bulambuzi nga kiki anti muzungu mukika naye bannange okimanyi omwana ebukojja ne busenga ebukojja ne gye bamuzaala like side ya mama mama jajjawo omusajja ne jajjawo omukazi akutte ekisooka teba sikiwa nti balinamu omuzungu omulala olira kati omwana mukwata bulungi ne mukwata bulungi nze nganze seegombangako ku datinga muzungu era sibyagala ate siri byagala nze saabeera n'omutungo olulimi lwe boogera sijja dduwulira towulira luzungu ani mama bw'abeera ayogera luja ayogera french anti ayinza obeera omuzungu naye nga yena mother tongue ye anti ekigambo omuzungu mwe mukikozesanga mutya nti mweru kasaba mweru abamuzungu okay nedda ne waba ne Uganda nze ng'olulimi lwetugenda okwogera nze sirutegeera nga bwe tubeera babiri twogera luzungu naye bw'obeera ne famire nga byogera sirutegeera basiriyo sirina gafa okitegeera tolina gageya nga oli awo otunula basekewo bwatukosi nga tulina kikebooge waba boogedde waba bali mu kunvuma ngena nsanyuka kati oyo omuwala kirooto kiyita kufuna muzungu yamufuna thank God namufunamu omwana akuma omwana we amwagale alage omwana we laavu gyabadde alina oteeka ku taata agiwe omwana okitegeera taata bw'ali baali akomyewo babiganye tebisaagaana byonna tuwanislo neno batabani ba Falaawo baneeno yabazaala ali omu oba muzungu oba muna Uganda oba mu Egypt bonna beebamu si beebamu I'm not agreeing si beebamu Fiona si beebamu bawukamu kati yagambye abakazi bonna basiru obagambe wali omusajja asookera mukyana gamba nti abakazi bonna basiru ndowooza za njawulo nga nawe Fiona watasaakera ku makya kuzaala muntu nga tomanyi nawaabwe takutwala nga naye tolina yadde muganda we gomanyi nti abeera wali nookera ku makya n'ofuna olubuto n'ozaala bw'okimanyi bulungi omuntu ono waakera ku makya n'ambulako siina wamujja oba nange ngende mu mawulire naya olaba otya okoleyo ki gamba mito nange nafuna omuzungu nanzalamu abaddugavu maama yasinga omusaayi kubanga kati ndaba okimanyi kino edda omuntu nga bagenda mawulire obeera olaba kale ng'ensonga muwe nkwafu naye gwe n'ovaayo n'ogamba n'ekyakwagaza omuzungu kubanga tebaleka basikazi mabega nedda she was yabawa example that love yakajanja that love my wife nakugulira oluji nakujamu akagato oba nakakwambaza nakusiba ku ngato nakombinga yo hair naona abasajja abaddugavu mwe bali ababikola babikolera ddala they pull out the chair for you amana babikola kuyambako kwambuka amadala kirungi namufunamu omwana kale anyway me I have no problem with that lady akole byayagala naye kati njagala abawala bonna bayigire ku oyo ani yagamba nti buli ali ku website ali bwatyo anti kati kyenjagala bayige kyekino bw'ogenda ku website oba bw'oba weekwanye n'omuntu ono ebitatambula bulungi todda waneeno tugamba mbuno munoonya buyambi tetwaba tumayo nagambe ennaku zino obuyambi obugabo otegedde bwetaagisa bwa ddala ono si yeyeeretera ebizibu okitegere basinga maaso gye yayiga waba yabyereetera yayiga tagenda bivamu tajja biddamu naye bakuyambe leero wuuyo okyamukaabira ne bwadde otandikira we wakoma nedda kati olaba waliwo basinga maaso abali ene Uganda ng'ebyaddala beetaaga buyambi
No yali Uganda. nga saabo. Nga saabo ababyeretera. Okitegeera? Nga yetawangana musajja wadde n'ebitaano. Waliwo ne barepinga ne balekera abaana. Natafuna chance genda mawulire. Waliwo n'abakyala bali bamasikini bambi. Masikini bali ku kkubo. Okitegeera? Alina omwana ayavula bwabuzi. Banoonya buyambi. Nino n'omusajja azala omusajja ayavula n'otalabira mwana mukazi sajja gwe. Wabula bannaye basajja mmwe. Towakuba. Mazima ddala labayo. Mazima ddala n'ozaala mu mwana wa munno ng'olaba ayavula. N'omala yeetaaga buyambi. Ate n'omulekera badeni. Kama balaba emisana n'ekiro. Okolimye. Ebikolimo by'enkoko tebitaka. Kuno bijja kukola. Mwebale kubanga mukyali naffe abalabye Braskin Events. Mwebale nnyo kubanga mukyali naffe from where we started to where we are. Emboozi ya leero oba okwogera mu kwa leero the girls talk. Nze ensonga yange eri nti banaye mubeere keen. Don't love someone so much beyond the way you love yourself. Otuuke n'okukola ebintu by'olaba otandika okwefuula nti tolaba oba tokyategeera mbu love is blind. It's not. You just choose to. You are the one blind. So, but dear, choose right, choose well. Kati ku conclusion eyo nze kyendaba abawala banaye mubeere serious. Obulamu bwammwe mutwale nga kyamakulu. Oyinza okuddawo n'okaabira simanyi bandekedde omwana naye nga yakulekera n'essirimu nga tonaba mulaba. So mwezu just nobeera keen eri obulamu bwo. Obulamu mwe mulekera obutwala fa. Olw'okuba nti mugenda West before oba wa Zubeda oba wani mufuna obuyambi. Tetugenda bikkiriza ebyo bikomeye. Okitegeera? N'ekirala abasajja abatalabira baana. Bambi nga bwe musirika nga mumaze obbazaala ne mubeerabira ne mubavaako ne mubanga bataliiwo. Musirikire nga ddala niwe baba bakuze. Ng'omwana akola graduation, omwana agenda kuwasa, omwana avuddemu, sirikira ddala. Ate bw'oba wakugera jangu mpola tojja nnyo kubanga tolina kye wateekamu. N'ekirala bano abagamba abasajja abagamba mbu abakazi boonoona abaana eri bataata waabwe. Tosuubira mukazi kuwa credit nga tolina ky'okoze. Bw'oba oyagala bakuwe credit lwana ogifuna. Tagenda kuveera abonaabone n'abaana struggling n'abaana omala obeera ogambe munno bagenda kwogerako birungi biki. Actually twagenda nakwogerako kubanga tomanyiddwa. Nze mbeeyitira mirambo gitambula. Thank you so much. It was Numbers Nahid and Madam Fiona. Thank you for watching us. Ciao, ciao. Bye. Bye.